ekiri e South Sudan kitokota sikisandikire. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media. Atufunye amawulire olunaku olwaleero nga South Sudan egudde munnabe era nga abantu badduka olw'amasasi agavuga wano nawali. Era nga tubadde tusaba omuntu yenna abadde ateekateeka okuba nga ate agenda e South Sudan asooka alindemuko olw'ensonga nti essaawa eno si ntebenkevu. Era nga mbadde mbasaba mugende maaso n'okuba nga ate mulaba ka vidiyo ako. Mukulikireyo ddala kansubire ka vidiyo muketegereza bulungi nnyo era nga abantu balajana badduka wannawali okusobola okulaba nga ate beetaasa ku mbeera egenda mu maaso. Kama koogera mbadde nange nyinayo programu okuba nga ate ngendayo okuba nga nsaplayinga ekizigo ekya Nyondo Glim eri bakilanti baffe abawangalya mu South Sudan. Wabula nfunye essimu okuva eri kilanti waffe omu era nantegeeza nti Rosette lindako okujja ekiri eno kitokota sikisaanikire era omu ku twatumye ekizigo ekya Nyondo Glim munnaffe akubiddwa amasasi n'afiirawo kitalo nnyo kitalo ddala era nga mbadde nsaba muwulirize ku maloboozi gano. Mukurukire ddala mukama naye bali gubayisaamu yeri Sudan nga ba Sudan abawo ennaku bbiri emabega nga ba Sudan abawarabu e Khartoum nga basala badinka ng'embuzi babateeka ku fronti ne babasala ng'embuzi ne babatemako emikono ne bagiwanika mu bbanga nga bavumirira South Sudan okuwagira omuyeekera ali mu kubalwanyisa yeri Sudan. So government ye Sudan amajaga aga Sudan nigasala badinka so kati bano ne baannouncinga ngo bagenda kukola revenge olubagambye ngo bagenda kukola revenge ne batandikira mu kukwata kwagala kuwamba abawarabu kubasala nabo ngabo ng'embuzi nabo nga balengeri babadde bakolamu naye bavuddemu ekyo ate ne badda mu kuruutinga so kati kyekiwaddewo akavuyo kono kookya abawarabu okubatema. Lwakadde mwana wattu munzikirize ate nkomeko awo wabula agasingako awo nateera n'olunaku olw'enkya tujja kubanga twogera okubanga tubagamba wabula nsaba musabire baganda baffe Abanayuganda abawangaalira South Sudan olw'ensonga nti kana akavuvuŋŋano tekatutte ba Sudan bokka wabula buli muntu yenna ssaawa eno ali e South Sudan. Ate akuumira mpeera abatukumira nsigadde nga yenze Nyondo Rosette omuweereza wammwe owa Nyondo Media.